Uganda. Banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza business tip wano mu Bwakedde mpulira. Tuli mu katabo kaffe Naawe Osobola naye nga nkujjukiza book launch y'Okulw'omukaaga eno togisubwa akatabo Business Secrets. Akamu ku abo bwe tunaaba tutunuulira nga tumaze akatabo kano kawandiikibwa omukyala Margaret Nakakande bakalonchinga wali ku Hotel Africana we tugenda okubeera essaawa 10 ez'olweggulo Okulw'omukaaga nga 12 November. Naye wajja kusookawo omusomo eri mwe bannaffe aba bizinesi ezitandika ezikyakulira ddala ezo ogwo gutandikira ddala ku makya awo nno era nawo gujja kubeerawo ku Hotel Africana. N'olwekyo munnange tosubwa jangu tulonchinge omugenyi omukulu asuubira okubeera Professor Maggie Kigozi. Olunaku olw'eggulo tuli mu katabo kaffe Naawe Osobola. Twagambye nti bwe kityo bw'oba oyagala okubeera mu mbeera ekyusa abalala oteekwa okuba ng'olina enkizo okubasinga. Kino kisobola okuleetebwa ebintu eby'enjawulo ebiwandiikiddwako. Okugobererwa kwonna tekutandika n'abantu balala, kutandika naawe. Okusobola okubaako ky'ozuula n'okizuukuza n'okikuza oluvannyuma n'ofuuka omuntu ow'enjawulo mu bantu. Abantu bakyusibwa olw'obukugu bwo oba enkizo gy'obalinako okusingira ddala mu kutegeera ekintu ky'okola so si okubaawo obubeezi. Ebyo by'omanyi okubakira ate bye bibaleeta gy'oli ne bakkiriza okufuuka abayizi bo osobole okubasomesa. Okawuliddaako? Ebyo by'omanyi okubakira bye bibaleeta gy'oli ne bakkiriza okufuuka abayizi bo osobole okubasomesa. Tugenda mu maaso. Bw'obaako ekintu kye weekakasa obulungi eky'enkizo kisobola okufuula eggwanga eddamba okukugoberera n'okukuyigirako ne bw'oba mu myaka nga mimpi. Okawuliddaako? Bw'obaako ekintu kye weekakasa obulungi eky'enkizo kisobola okufuula eggwanga lyonna eddamba okukugoberera n'okukuyigirako ne bw'oba wa myaka nga gikyali mimpi. Mu byawandiikibwa ebitukuvu, Yozefu olw'enkizo gye yalina n'okulengera ewala ng'avvuunula okwolesebwa kwa kabaka kyamuleetera okukulembera eggwanga eddamba ku myaka emito. Ne kabaka n'atandika okumuwuliriza olw'ekirabo ekyo kye yali alina. Yozefu yakyusa eggwanga lya Misiri lyonna. Omanyi twamusomako mu Bayibuli. Yakyusa eggwanga lya Misiri lyonna. Amateeka gaalyo n'engeri ebintu gye bikolebwamu. Omuvubuka ow'emyaka emito nga yalagira lwa kintu kimu, enkizo gye yali ayina. N'olwekyo ekintu ekisinga byonna okuleeta enkyukakyuka enkizo. Atuga nti ekintu ekisinga mu byonna okuleeta enkyukakyuka twatunuulidde ensonga eziwerako ne tugamba ensonga esooka bugagga. Ekintu bugagga kye kimu ku bintu ebisinga okuleeta obumanyi era kye kimu ku bintu ebisinga okuba eby'amaanyi mu nsi yonna. Mu byawandiikibwa ebitukuvu mu kitabo ekyawandiikibwa Kabaka Sulaiman yagamba nti waliwo akabuga akatono nga abantu baamu nga nabo batono. Kabaka ow'amaanyi n'alumba akabuga ako n'akeetooloola era n'azimba ebisenge okukeetooloola. Mu kabuga ako mwalimu omusajja omugezi ennyo kyokka nga mwavu. Kigambibwa nti amagezi ge gaali gasobola okutaasa akabuga ako eri abaalumba, naye munnange teyawulirizibwa kubanga yali mwavu. Bwe yabagambanga ntukole bwe tuti ne bwe tuti nga baga nti oyo omwavu ayogera ki? Ensi eno ejjudde abantu abalina amagezi amayitirivu era nga gasobola okumalawo okusomoozebwa kw'abantu. Kyokka teri mu nsi
awa kitiibwa wadde okuwuliriza omuntu yenna omwavu. Temulina nsimbi. Omusajja omugezi ono yali asobola okutaasa akabuga kano naye teyalina kintu kyonna kireeta balala kumuwuliriza. Eno y'ensonga lwaki ekikulu ennyo okuyiga engeri gy'oyinza okukozesaamu ky'oli osobole okuleeta enkyukakyuka mu bulamu bwo oluvannyuma n'obulamu obw'abalala. Ne tugamba tutya? Obumanye mu bufunze kitegeeza okubaako ekintu ky'ofuukamu ow'enkizo. Era omuntu yenna ow'enkizo eri abalala y'oyo azudde ekintu ekimu n'akikenkukamu, ne kireeta abantu abalala okubawuliriza oba okubagoberera oba okubawa ekitiibwa. Ffenna mu nsi tulina abantu be tutunuulira abatuleetera okulowooza nga bwe tulowooza oba abatuleetera okukola byonna bye tukola. Wabaawo ba role models. Abantu bano batuzzaamu amaanyi era tubatwalira ddala nga bankizo nnyo eri obulamu bwaffe. Kituufu. Kyokka ekiwa abantu bano enkizo kwe kuba nti waliwo embeera gye baakakasa ng'ekwata ku bulamu bwaffe. Bwe twogera ku bumanye twawula okumanyibwa obumanyifu n'obumanye obw'enkizo. Ng'omuntu bw'aba avudde mu bulamu bw'ensi asigala wa nkizo eri abalamu. Twateekebwa wano ku nsi si kuba bantu ba bulijjo wabula okukozesa kye tuli okukyusa obulamu bw'abantu. Osobola okumanyibwa olw'obuganzi bw'oyinza okufuna mu bantu. Kyokka ate osobola obutaba na nkizo anti ng'obulamu bwo tebulina kyanjawulo kye buleeta mu bulamu bw'abantu balala. Okukwata ku bulamu bw'abantu abalala kye kibaleetera okukuwuliriza n'okukugoberera. Okay. Tugamba tutya? Olunaku lw'eggulo twayogedde n'ensonga zaaweze. Ne twayogera ku luli omusajja. Omusajja ayitibwa Isaaka eyasimba ebimera bye. Mukama n'amuwa omukisa era amakungula ge ne gaba mangi nnyo. Omusajja ono yafuuka omugagga ennyo era obugagga bwe ne bweyongerera ddala nnyo. Yalina amagana g'ente n'abaddu bangi ekyaleetera abalabe be Abafilisitayini okumuwa ekitiibwa. Noga nti abantu abaali tebamwagala baamuwa ekitiibwa. Kino kitegeeza nti okutuusa ng'olinako w'otuuse mu nsi mu ddaala naddala mu bugagga waliwo abantu b'otasobola kwogera nabo ne bakuwuliriza era ne bakugoberera era ne bakuwa ekitiibwa. Newankubadde otegedde ky'oli era ng'otandise okukikola oteekwa okukola ennyo ofunemu embeera ekuleetera okutuuka mu bifo ebimu. Kino kijja kukuwa enkizo, ebirowoozo byo okuwulirwa era bigobererwa abantu. Luga nti obumanye mu bufunze kitegeeza okubaako ekintu ky'ofuuka ow'enkizo. Era omuntu yenna ow'enkizo eri abalala y'oyo azudde ekintu ekimu n'akikenkukamu, ne kireetera abantu abalala okubawuliriza, okumugoberera oba n'okumuwa ekitiibwa. Ffenna mu nsi tulina abantu be tutunuulira abatuleetera okulowooza nga bwe tulowooza oba abatusindika okukola byonna bye tukola. Abantu bano batuzzaamu amaanyi, baba ba role models. Era tubaagala nnyo, tubatwala nga bankizo nnyo mu bulamu bwaffe. Kyokka ekiwa abantu bano enkizo kwe kuba nti waliwo embeera gye beekakasa ng'ate ekwata ku bulamu obwaffe. Katukomaawo olwaleero. Banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza business tip wano mu Bwakedde Mpulira.